Kituufu Ntebe kwenzaalibwa ku kyalo bakiyita Nalugala kiri ku luguudo olugenda Embiru naye lwe baakazaako Galuga. We nazaalibwa we navanga ogenda okusoma naye gye nvudde wange ayagala omumanya ateekeddwa kuba mugumiikiriza kuba Mukama bw'anyamba ne mujjukira obulungi yali muwanvu ddala. Nazaalibwa omwami bamuyita Ephraim Kajumbi, yali mwami mutunzi wa kyalaani era yatuzaala abaana 9. Nze ndi mwana addirira 3 abasembayo. Okusoma kwange taata wange yali musajja gwe baaliise teyalina ssente naye nga muntonotono mudigize era yali musajja nga teyali mujjumbize nnyo mu kutusomesa. Yabeera ne maama wange ne bafuna obutakkaanya ne baawukana ne maama n'agenda Agage nange nensigala ne taata. Kyokka ate taata oluvannyuma enju kuba yatonnya ekiro n'esuula enju yaffe mwe twali tubeera. Kyenzijukira ne nkwata akato kange akawala maama bwe yatuleka ku mukono ng'enju egudde flat ku ttaka. Maama yali yagenda bugenzo bali yafa? Maama yayawukana ne taata n'azimba ewaabwe ku lujja akayumba ke ka bisenge 2 ffe ne tusigala ne taata. Kati ate enkuba negenda ejja enju negisuula. Taata n'akwata amakubo ge n'afuna gye yagenda. Njo twagivaamu kiro ne kasisita kange ne tugenda ewa maama ne tubeera eyo. Maama n'atuusa ekiseera ate naye n'atambuza obulamu bwe maaso n'afumbirwa taata omulala. Nze ne mugamba sigenda na mukazi nensigala mu kayumba ka maama nga mwembeera. Mwensigala mu kayumba ka maama. Olwo oli omuwala muganda wo ye yagenda ne maama? Ye yasigala ne maama. Ne taata omulala? Ne taata omulala. Kati nze nensigala mu kayumba ka maama. Bwe nalaba embeera esusse nenfuna omuvubuka baali bamuyita Seemu n'antwala ne tutandika okuvuba ebyennyanja. Kulyato? Kulya. Nga muvubira wa? Awo maaso awo nga kweri bagita Heritage Park awo eyo gye twavubiranga. Naye nga nina okukeera okuvuba ne tutunda obwennyanja bwe tulina ate nenziruka ku ssomero. Nze natandika okweweerera nga ndi mu P3. Ng'ogenda n'ovuba? Ngenda nenvuba nenfunayo obusente nengenda ku ssomero. Era nina ebintu 2 bye neenyumirizaamu. Ndi musanyufu okulaba. Naye ate Gitta nze omu ku bantu omwana eyali omuto eyasooka ku puroguramu ya gyenvudde ku CBS. Ate era ekirala ekimu ku bye neenyumirizaamu nze muntu eyatandika kye twaliise Etafali mu Buganda. Kyo saagadde nkyerabire. Nga mayiga tannalitandika? Nga tannalitandika. Tetubuuse nnyo. Okay, webayo kyamasiro. Buganda yalingamu abagagga n'abantu ab'enjawulo ndowooza abaatoolanga nga bwe basobodde ne babaako kye baleeta mu Buganda. Naye bwe bookya amasiro omukyala baali bamuyita Oweekitiibwa Nagawa. Yali mu Bulanga Emmengo awo. Ne muwa ekirowoozo eky'okubeera nti tutegeka twalina emmotoka z'empaka abantu batandika okusonda ssente ez'okuzzaawo amasiro. Kirowoozo kyange n'akigula ne tugula amapipa ne tugookya nga tugataddeko amagulu ne tuteekamu obutuli. Abantu abajja mu mmotoka z'empaka kuba tolina kwerabira ate era nze President wa Uganda Rally Funds abawagira emmotoka z'empaka. Kati aba ne tubakubiriza buli yasobolanga yasuulanga mu kasente ak'okuzzaawo amasiro
ekyo kyatangaaza nnyo abakulu abaali mu Buganda okutandikawo embeera ey'okubeera nti Abaganda balina kye basobola okukola ne bazza eri Obwakabaka. Ekyo kyali tekikolwangako tyoba mugundi wonna oba kyoba ki, era ekyo nkyenyumirizaamu. Nze nakyo Oweekitiibwa Nagawa eyali e Bulanga Emmengo eyali Katikkiro eyali akola kati muwanika wa Buganda. Yes. Mu mbeera eno kyatandikira ne bakigaziya ne kituuka. Oleeta ekirowoozo ekyo ffe twakiwulira ku mayiga kuba ffe twali bato kijja kigaziwa. Obuganda bwakusiima oluvannyuma lwa IDN okubanga gwe musingi kwe yatandikira. Okay, ndowooza engeri gye baayagala, engeri gye bakigaziyaamu bakipulaningira ku musingi ogwa waggulu okusinga ku gwange. Era sirowooza nti baatwala obudde okumanya ani yaleeta ekirowoozo ekyo. Naye nga ye ng'Oweekitiibwa Nagawa yali mukyala w'amaanyi nnyo mu Buganda awo paka we yawummulira emirimu gye. Ekintu ekyo kye twakola kyawa abakulu okumanya nti ddala Abaganda baagala Obuganda era balina bye basobola okukola ku lwa Buganda. Era nalabiraawo nga kitandise, bantu batandise okusolooza bwe bati, Katikkiro agenze bwe wati, naye nga omusingi guli gwe twakola sente zaali nnyingi nnyo, naye twakola ndowooza miliyoni mu budde obwo zaalinga 5 oba 8. Naye ng'olwo tuzikoze mu bantu obuntu abazze okunyumira omuzannyo gwaki ogw'emmotoka z'empaka nga tetuliga nti oba twakowoola abaawanawa, kyali bwe kityo naye nga kirina kye kyakola. Today ogenda ovuba, oli mwana muto, olina okukeera ku makya osooka ovube, bwe bukeerera ku makya ate ogende ku ssomero osome nga weeweerera. Okay. Kale kakati mbadde njagala kumanya wano okeera ku makya ogenda ovuba, omala okuvuba ate olina okugenda eri osome. Embeera eno yakuyisanga eri? Embeera teyali nnyangu kuba ekimu byasinga okunkaluubirira. Mu magezi gano ag'ekibiina mwana atu nalina matono nga bidaloni byali byamasanda naye ng'okyambanyi kibulizaayo ekigere kiriko akafaananyi ka pusi wano. Somero lyonna lyanzigwerako nga kiri tekirabwanga, naye nga nze muntu asoose okuleeta engatto mu ssomero, kyokka ate nga nze njegulidde ne fees nankeera ku nnyanja n'envuba n'entunda obwennyanja bwange nenziruka nengenda n'ensoma. Olwo mwali musasula fees sente meka? Oba zaali ndowooza nga 8 ndowooza, singi nga 8. Zino okubanga ssaawa zino zaali badde nnyingiko. Kale essomero teryali lya bbeeyi nnyo naye zaali badde nnyingiko. Kati 8 olwo walingawo embeera eno nga naffe bw'obeera nga osoma osasula emitwalo 3 ne bagoba school fees, nammwe balina bebagobanga school fees ku 8 olwo? Babagoberanga ddala abaana, babagobaye nga tebalulina abazeeyi abamu nga tebaziina, baziinanga ne bajja ne basasula. Naye nga gwe olukwata n'olwesasulira? Nga ndukwata ne ndwesasulira kubanga nasobolanga okuvubayo ebyennyanja b'esiringi 10, 5, 2. Ku ssomero nabeeranga mu loodi nga nninamu, era nze nava dda nga ndi musajja mutetenkanya kubanga bwe tumala nga maama agenze neeweerera naki kati saasobola ate kweyongerayo nnyo kuba nalina olutalo ate olw'okusasulira ku bato bange school fees. Kati nasoma okukoma mu P4 naye si A, P4B nali mbuyabuyamu. Kakati P4 mwalinga baana bangi mu P4 so nga bazaawulamu? Twalinga baana bangi naye ng'era bwe tuva ku ssomero n'onsanga eno ebweru akaakadde twali twambala bujinzi bu Michael Jackson, obusaati bwa Zalo, nga mbeerera ddala muntu wa mulembe.
aha waliwo jini awo ezatandikira ezabangako obusawusawo obungi jini ng'eriko obusawo bungi bazitanga ffe ze twalina zaali Michael Jackson ne saati nga kuliko azala eba yabikuubo bweti n'obusawo bu Gymtex olwo ebiseera ebyo nga tukwata ne gundi tukwata ne baziyita ki zinaba briefcase olwo akute briefcase oba mulimu bwoleka twabanga bakabinyumbisa katolo okusomero wano eno banene abakujerega nti awo yona oyo wa P4B obaleka naye saawa weggwalere okufuluma abweru nina wembakubira nabo we bakkiriza naye gye byayongera okutabuka nga ndaba sikyasobola kweweerera na kuweerera bato bange awo we nava ne ŋŋenda ku bizinga kati ŋŋenda ku bizinga ntandika okuvuga amaato era ndi omu ku baana abato abaasooka mu mwalo gw'e Kasenyi okuvuga amaato ago g'olengera ag'ebinaala agaleeta abantu navuganga amaato ago ne ŋŋenda eyo e Bulago waliwo omukwano gwawe bamuyita Sali nga gwe tuvuga naye amaato bwe twatuuka mu maaso n'aleeta ekirowoozo tukola edduuka lino retail ne tugikola nga nze mbeeramu naye kati nenkendezaako okujja e Kasenyi ye nga yajja nga nze nsigala mu dduuka ne tukola ssente naye kyankola obubi Sali nga tansasula kati nentandika okujja nga siringi 1,000 mu dduuka nga nzitereka buli lunaku kuba lyali likola nnyo kati bwe natereka ssente ezo ate bino ebyokuleeta ebyennyanja nabyo ne bikendeera amaanyi kati Sali naŋŋamba ebintu bino ndaba biweddemu amaanyi edduuka obusente bwenkwata ate bwenteeka mu mafuta mbivuddeko kati kyenava mugamba nti omaze ebbanga tonsasula dduuka ino mbadde nzijanga musingi 1,000 omugamba mazima ne mugana naye mbadde mpezeza emitwalo ndoza gyali 8 namugamba mbadde mpezeza emitwalo 8 naye nsuubiza nti ononsasula nze kanzireete ziddemu n'asanyuka nnyo nenkwata emitwalo 8 nenjimuddiza n'ateeka ebintu mu dduuka ne tuddamu ne tukola neripiikinga bubi nnyo naŋŋamba nti muno njagala kunoonyaamu emitwalo 10 bwe njiweza nzirayo ewaffe edduuka nga ndikuwa addayo waabwe woolwo yali musajja yali musaamya naŋŋamba nga nzirayo ewaffe nga tukikola ssente nga tuzinoonya ng'aziweza emitwalo 10 nga ŋŋamba Gitta munnange nze ŋŋenze edduuka liiryo nkwebaza olwa buli kimu naki teyali musaami yali mukenyi babayita bakenyi bantu abo batono nnyo mu Uganda ndowooza yali mukenyi kati ngangamba temwina na ndagaano gye mwakola yakulekera bulekezi dduuka n'agenda n'alimpa walimpa waliwo omuvubuka baali bamuyita Mustapha nga munubbi nga mukwano gwange nnyo bw'aba ayagala ssente nga nzimuwola bwemba njagala nga mpola nga tukolagana nnyo kati ku kizinga ekyo e Bulago we twali tubeera nga kuliko omukyala bamuyitanga Rosalia naye nga bagamba omukadde oyo ayina atega amatalo waliwo bye bayita okutega ettala abantu ne bafa era abantu bafa bangi nnyo okwo ku kifo ekyo kati ne Mustapha yafuna ekintu kyalinga ttalo nga ajja ngamba naye Gitta ndi bubi biki nga bamuteekako emmumbwa byabaga kabuki ekinaala kikutwale nga nsiibula ngamba Gitta ŋŋenze tunaalabagana ng'abadde mukwano gwange nnyo best friend baba bamuleeta teyatuuka na Kasenyi yafiira mu kkubo ate basiraamu era olwamutuusa bamutuusa na kumuziika kati bwe yakomawo awo entandikira okukula ensi n'enkola bubi nnyo
kati mustaafu oyo bwe bajja ne bambikira eryato nga likomyewo nenvaayo ku bizinga ngende okumuziika. Kati olwo abantu bategedde nti edduuka salira eyandekera yagenda lyafuuka lyange. Nga bw'omanyi bw'oba muto obeera n'abazimba emitima bangi. Bwe najja okuziika dduuka lye ne balinyagulula ebintu byonna ne bamala ne balikumako omuliro. Jjukira oli lyandekedde mwenkoledde emyaka n'emyaka naye ku luno nteeredde ekintu. Kati awo nambeemu n'enzira ku zero. Tukome wano ogenza omala okuziika edduuka balibbi balyokyeza wakomawo n'olisangawo. Byonna buli kimu kyali kimaze okwonoonebwa nga tewali vvu kubanga ebiseera ebyo tewabanga mabaati ku bizinga nga muzimbisa busiisira. Kati bwe bakwokya omanya oweddewo. Ate abasajja baŋŋamba bye banjokya baali b'amaanyi. Buli gwe nakwatanga ne muleeta ku poliisi Entebbe. Bw'ogenda otuuka e Kasenyi nga naye atuuse. Ayina ssente gwe toyina wobadde oyina ozijja bookyezaawo. Kati bwe nzira ku ziro ne ŋŋamba nkoze ntya. Ne nzijanga eno nga nsuubula muwogo ne muteeka mu maato ne ŋŋenda mutunda eyo mu bizinga. Kati bwe mutunda mu bizinga gye nasangira yali wa luganda lwange nga bamuyita Richard. Naye kati Mukama muze mirembe yafa. Naŋŋamba jangu nkuwa omulimu. Yali ku kizinga oba yali eno? Yali ku kizinga e Bukasa. Olwo nvudde e Bulago nzize e Bukasa. E Bulago weesonyiyeeyo? Neesonyiyeeyo.